CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbebaza nnyo baganda bange mwenna my beautiful viewers yonna gye musinzira okuba nti ate mutugoberera wano ku CEO Michael Uganda mbagala nnyo bannange kyemukola ky'amannyo nnyini ddala era temujjanga okwo kakati gye buvuddeko Eddie Kenzo emyaka giwezeekokko Eddie Kenzo yawangula BET Award n'abantu beebuuza BET eno Eddie Kenzo gyafunira backstage gyatafunira ku stage kwennyini lwaki kakati n'abantu balandise okuba nti ate Eddie Kenzo bagamba nti omukono guno ogwa BET Award ye gulimu omukulu amanyiddwa nga Puff Daddy oba muyite PDD oyo gwolaba mu kafaananyi awo nga kigambibwa nti Eddie Kenzo yamumiitinga era ne bagenda ku the Diddy's party yafunira award eyo era n'agyeta wano e Uganda. Njagala nkube nti ate nkutuusaako akatambi kano okawulire oba okitegera n'abayimbi mu Africa abaagenda ewa Diddy ne basobola okuba nti ate banominatingibwa mu Grammy n'okufuna zi BET Award. Akatambi kaako kewulirireko. Yaleka yali ekyalani kye kyali wano nga ku ewakiwa awo yakisuulawo n'adduka agenda eri ennyumba ye eri ku gundi ku Entebbe Road eridawo ennyumba ye bwe yali azimbye gune vudde mu mutwe yagisuddewo n'agenda mu ebyo yagisuulawo yagambye akoyo okwekweka mu bulambalamba Diddy's son kati gundi amuyingiza mu byaki Kayanja anti agamba ensonga zaabwe azimanyi kati abantu ne baleeta ebifaananyi emabegako bwe yabeerera ennyo nga talina kiddako n'agenda n'amulyowa era n'amulaga ne ku stage faananyi ne bikoneka lwe luno olunaku okusinziira ku bifaananyi n'abantu kati awo Diddy papa we yatugambidde nti n'omusumba akimanyiiko ndooza kwolwo lwe yamunnyonnyola n'amugamba omanyi nze ndi Diddy's son Papa Sidikati nti Diddy's son. Ate Bule naye mulabyako. Bule n'avaayo n'agamba one day authorities will discover baby oil at that pastor's house. He is our Diddy who manipulates the system in the name of God to groom boys. One day the voices will be heard. Kati nga kyagezako tugamba Diddy bamusanze n'obucupa bwa baby oil 100. Diddy oli producer Diddy owa produce gundi Puff Daddy bamusanze n'obuke kati ng'agaane pastor bajja musanga nga ate bwe busuka mu 100. Kati tutandikire wa London tutandikire wa Diddy oli wa mu America alulinze industry no for ndozo okuva ku ng'aleeta ba Notorious B.I.G. Ndoza be bamu ku bantu be yatandikirako ba Lil Kim, Notorious B.I.G, Mary J Blige, then Tupac katini nnyo ne baawukana okwavaako okufa kwe azze aleeta abayimbi bangi era ne omwana n'amukubira oluyimba we yamuwa Ferrari Justin Bieber n'abagamba dakiika 45 ze namale wa Diddy zaafunisa Ferrari naye ate Ferrari nalinga yatunda omwoyo gwange. Nawuliddeko mukazi wa Kevin Hart naye ayagala kusaba divorce kuba kulisi yafulumiddeko. Kevin Hart yabaddeko kulisi n'omukazi n'agamba. Era mbu bagambye CEO wa Johnson agenda kurunninga bankrupt. Obucupa buno obunywanto oba obuzigo. Baby oil gwe basiiga ku mwana bungi ameremenye ng'alina 100. Ne bagaa tolina mwana muto obucupa bwaki onywa oyiro tugenda okulaba French Montana ku birthday ye mu kinaabiro mwe bamuwishingira ow'omukulu nga birthday yaba bataddeko gundi yavuddeyo n'akaaba n'amaziga Burna Boy mu ddoboozi nga eddoboozi lyafulumye nga asaba amount ng'agamba omutwalo mutono yongerako gibe 2 kati njagala 3 naye ng'eddoboozi liri weird. This is a public secret kwa ebintu byonna biri ku internet. What? If you've been following from a lawsuit ya Kasi. Ewe Tanzania. Naye Tanzania akatandika okugenda baali bamubodde yakatandika. Then wono definitely and Diddy anti-gabe Diddy I know mukono munene mu industry ya gundi Diddy wotuno kati ngenda kuwa ekyokulabeko kati nga olaba half time
omugundi American football half time nti woba toli mukwano gwa Jay-Z tojja giperformingako mwaka ogujja egenda mu New Orleans rapper wo mu New Orleans baganye okumuwa lwansonga tebakwatagana ani Lil Wayne bamuggyeko ne bawaatewo ogundi owe New York Kendrick Lamar ajja akubire mu kibuga kyali ate nga wali waka ate nga yakisaba emyaka 2 emabega kati Burna Boy abayimbi kati ye Burna Boy bagamba nti bali bayita wa Didi business ebadde etambula bwetyo si Didi owamwe wano ogenda tabula ebintu Puff Daddy kati Tanzania bagambye Diamond abadde bagambye bamulabye atandikiriza twagenda okulaba gundi aniona rapping nga yanguwa aba rapping nga yanguwa one of the fastest yagenda n'amulaba Justin Doro yazze ku show ye n'amulaba nalabye ba rappers abenjawulo nga bagenze wa gundi ewa Diamond so kale abantu ne batandika okwekengeramu naye wabula yavudde na clarifying n'agamba me and Diddy we've just met once at for seconds you cannot come out n'ongamba mbuno me and Diddy we are connected. No, we are not. Everyone is distancing themselves from Diddy, not only the celebrities, not only companies zimu see overturn so stepping down 50 Cent Mayor we New York bamukutte, so a lot is happening kati ekintu ekyo kigenda kijja kirya neyo kijja kutu ate right kijja tuuka bwekibanga mu Africa mu Nigeria gyakutteyo South Africa Taylor naye mwana yakayimba myaka 2 tegiwera tebadamukwata naye ali ku list award ya Grammy yagifuna atya n'asooka omwana akubye omuziki Nicki Minaj okwamiriza okitegeera. So kijja kujambula no one knew nti Diddy kiri mutuukako, no one knew okitegeera. Grammy kezo yagifuna yafuna BET naye mu Grammy bamunominating yakafuna baba wasiriya ngayo gerasa omuntu yakafuna wasiriya advisor atakole mulimba namu mbicha muzimbiridde kati yebebe bagambe nabyo mu ebiri bagambe abadda abikola byonna according to report je nawuliddeko Donnasa yasoka nadduka wano ensoka zasoka ne bagala omukwata nadduka nagende Kongo mukuve Kongo nga ategedde bategedde wali naddukira wa Kenya bamufunukudde Kenya ne bamuleta weekend Monday straight ne bamutwala mu kooti mukumujja mu kooti straight mukomera n'omuwala gwe bali bagamba eyali abikola ki abirimu omuwala bagamba ali in between now 15 to 16 years so alina emisango egiwerako mulimu eja defilement mulimu okuwa abaana gundi ebiragalalagala okubakozesa nga tebeyagalidde alina emisango mingi. Before the report came ye taata w'omwana yali ayagala Donnasa bamukastrating bamulawe agejenga bino ebite bibbulu abeere nga atambula ati alinga kibaluni naye ndowooza ebikooti yose bwekola naye nga ku bintu ebisookera ddala bagambye singa bamukebera ne basanga ng'ali positive ekyo nakyo kirala abadde akabasanya ebintu bingi bigenda ku developinga balanso okunoonyereza ne list y'abantu babadde akolagana nabo Donnasa erinnya lya Shira Gashumba mwe lyajjidde era n'agenda ku X n'ateeka n'agamba olw'okuba mu mwina obuyinza bwe mwagala okwagala okusiba abaana b'abanammwe ebiki it's because ennyali yaze ku nti abadde PIMP si yekka nti abadde PIMP mu bantu ab'enjawulo PIMP abeera bloka mu nsonga ezo yaba okuyitamu n'akufunira nti abadde abikola abadde PIMP n'agenda ku XN yeecwacyanye indirectly ng'agamba muno olw'okuba muyina obuyinza biki kati mwagala okusiba abaana b'abannammwe biki kati nga yeecwacwana naye nga kuli videos Donnasa basooka ne yeegaana mu kusooka naye oluvannyuma ebifaananyi ne bifuluma ng'ali n'omwana mu bifo eby'enjawulo ng'ate okusooka yeegaanye ng'ate ne ice atambula okufa obufyawo eka mu kyawo bubalinawo ka hoteli wadde bakuŋŋaanira nga byonna emize gikolebwawo waliwo ka apartment kwe babadde kati waliwo account eri ku TikTok yeeyita Main
ekigendererwa kya account eyo sikimanyi oba yani yagiguddewo yesterday but one immediately yakateekayo video lunaku atuterayo video emu leero tanatuterayo yasona atuterayo video ya Doni Nasa ng'ali n'omwana mu ntebe ng'agamba oyo omwana gwe bagamba mbu muto mumulabe video gye yazzeemu okuteekayo eropa ate Doni Nasa nga ebikolebwa mu background biralamu simanyi kigendererwa kya account eyo nani yagiguddewo na kigendererwa ki alinga kati ali mumuwaako obujulizi kuba yali leera n'omwana mu ntebe naye ng'abali emabega balaka oba babadde mu kapate bakooye biki eriko videos bbiri sofa yeyita main twandibalabako sijagenda yawo omwana yabadde muto nalobenga omwana omuto ndoza be bana abaana abanywa seriraka abanywa niddo abanywa biki amata g'embogo biki abangambe kabojja bagambye kabojja abamu gundi abamu bagamba yafulumye temugenda kumulabako kati bwe bagweropa nti omwana mayina ayina rights to be protected era tata si musirikale just atuulayo wali atulayo ku ntebe wali bangambe yafukamujasinamukubo ate oli mulwadde na wamutwe kamoja nga atuulayo kolayo ki entebe gye munoonya atuulayo ndowooza ffena Doni Nasa tumujjukira sente ze ezisinga obungi bwe zaava ku magi muko omugenzi AK47 baagera ne bakuba ddiiru eyo ebweru n'ayitamu baali Dubai n'amuyitamu akanaana mu nkumuyitamu akanaana omukazi n'asuubiza ab'amateeka okubawaako portion gye bakwate Doni Nasa ne bamugja mu siringi waggulu yali yeekwese makukunulayo naye bw'atuuka ate ye n'abawa ekiteeso ekyenduze kyali kisingako kakana nga omusango gubuliddawo ne bamuta okitegera kati yoyo Doni Nasa gwe twogerako magi baali bakola naye biki bakuba ddiiru era mbu bagenda ku muntu ne bamuba akasente nga kawera agenda okudda wano nga ayina Rolls-Royce ayina ziki akatalinawo mirimu obukunze simanyi mulimu gwakola wano naye nawulira bagambo y'omu yasinga ennyumba eringa amatiri bonna wano era mbwe eriko kamera akulengera eri n'abagamba otayingira kati bwekiba bwekityo bwekiba bwekityo nti Nasa agenderedde ebikolobero bibiri Nasa kati kino kyaliko kyekiri kye bagamba nti Brian White yawamba abaana bano abadde abakozesa nga abakwata naye ng'ate ffe abagenda nga Brian White abaana be bagamba nga abakozesa abakwata twabasangayo bali ku reception be bakuba nga takkiriza tosobola kumufuna iPhone empya ezaaliko nga be bazikwata ekiwulira naye wano nga batugamba nti abakwata nga n'abawala bagamba nti n'atukuba n'emigo nga watukwata okiwulira kati Doni Nasa kye kimuliko kati